Okay, ladies and gentlemen. Tusanse nnyo balaba bassebo ne bannyama abatulaba naye gwe lwaki abaagalana bwe baba bakyawaganya batandika okweyogerera ebisongo kiva ku bagamba mbu omu babeera bakyeya omu aba akyayagala munne ate omulala pate emu gy'olaba nga yo teyogera aba yakoowa abagamba saagala byogerako it's okay waba naŋŋamba nti nina empisa embi kituufu naye waba yagala proving abantu kitegeeza ng'olina kase simpampadde bbiri enkuba leero keetonnya ekiro asamira muli amanyi badde mmanyi okasi naye ng'ensonga gye tuliko olwaleero tuli ku ya black sugar era senga asidi mwali yatabula yajingirira story ati Zubeda black sugar batabuse ate Zubeda abadenga mukyali abadde nnyo kyali wa black Zubeda kuvaayo kola statement egamba omusajja Amos si yebba wa black sugar mbo tayagalangako ku black sugar tekyatabusiza black sugar kati nga gwonaagamba taata yani tayagalangako liyaani ne we baba leetanga mu kamera nga we baba boogera mbu omwami abeerawo ate nga yeewunzisa omuntu ali ku bibye mbu n'aleka ng'omukazi ne yeererejja naye nawulyako nala clip emu nga black sugar confirminga Amos yayita mwagala yayagala mukozesa kuyitawo nedda bakazi ebyo tubyogera okitegeera ne woba wali ompadde ku ssente nga nkwagala nnyo nga naawe onjagala gwe n'otuuka n'okijjamu ndi waddemba nsobola n'okuvayo ne ŋŋamba sikwatanga ku ssente z'oyo musajja tampangayo wadde n'ekikumi ne bokisa gy'ayina aze yagigula nga naye byonna nnimba njagala sympathy mu bantu so kati ekyo senga asidi ng'akola live ng'akubira bulaka sugar ku live ku live sabula emboozi wamukubira ng'amugamba lyotya bulaka sugar mwogeze naye siri naawe nga nanga njogeza esirimi ng'amugamba ndi bulungi n'agamba wamma gwe wawadde kuba tulaba kyaliiwo okwawukanaako akufudde kontenti nga nange we nalwadde ne mutandika okummanyira simanyi sitiria yannuma simanyi nnimba siri mulwadde biki tetwalimbye sigemazi excuse me bannange senyiga nsta then black sugar kwe kumugamba simuwangako lukisa lunjogerako era simukkirizangako wabula omuntu gwe nnawo olukisa yali Shalom owulira Shalom oyo ye yategeera engeri gye mpitamu nga we najja nga nawe onnyinyonnyolamu bitu ankola kino ne kino ayi nakunyonyola bisinikira muli amaanyi nkuwa ekizaapo mbadde mmanyi wala kunkubya oyagala bangobe mu nju kakati nenkutegeera nenkuwa olukisa sokozanya abantu laba kakiripu kasenga asidi nga yogera ku black sugar oba keekana ekandabe netweyongerayo mu maaso era nze kananaagira yenze yagambye lwaki Zubeda omwana ono abadde amuyita mami lwaki atuula namudisikasinga gwe kiwugulu gwe andaba mazima wandisanyuse ng'omuntu gweyita maama atudde before 48 million Ugandans discussing your heartbreak in such a manner. Yegwe senga sidina mukwa omubimbaka kino kigayi kye nadde okugamba kyo kiriwo okuteekamu adlibs yeetaaga okuba ne mukwano gwe ngaani nga amudamu kubanga namukwa tugenda mu maaso owuliriza emboozi olaba muwe munyiigira abantu nti gundi yange yakati
lwaki nabyeka abadde bagamba Shuga naye abadde abyeyogerera because it's her fucking story, it's not your fucking story. Exactly. It's not your fucking story. It is her story. Era naye her story abadde nga agibannyonnyola naye ng'alina byalekayo lwaki mutuula ne mumukolamu akantu. Zubeda lwaki akantu tokakola mu bbaawo ow'endali. Pozinga mwao. Zubeda ino musajja w'endali. Mbawe. Nano Zubeda amanyage. Byeyita Zubeda byanta. Kati avudde gude kundamukwa. Tugenda mu maaso wulirize emboozi gyeva. Atunda ebyobuwangwa. Lwaki akantu okakola muno amaziga ga muno gwe gwofuniramu essanyu. Ensibuka y'amaziga gonyi. Everything aside gw'omuntu ali awo wandisanyusenga mikwano gyo gituula ne gikufuula emboozi mu bannayuganda. Amaziga go munange bampeeko ku sipiika wenna byogeddeko last night nenkubira Shuga n'ayogera bw'atyo tugenze okukeera nga n'asisiti akagatto kamutuuse. Wait. Bana muwulirize senga asibire tuliko. N'asisiti akagatto kamutuuse nga n'okutiisa kati Benga bindako. Gende mu following era account ya mama mu bikongo mwe mulingana n'ebyoya. Ye Sharel. Mambo yesu nango mwamwitekera buka. Ja kuvayo njogere. Namba oya imma kuti madalezo chi. Lindako nkole ki? Njire. Iteke bulawudi. Naye ate najja waneeno ne mbagamba nti mu kantu mulimu abaana neki N'ebyana. N'ebyana ya star. n'abaana nabagamba era ne mbagamba abo abantu waliwo abantu be bakola nabo akantu naye nga tebabaagala saakibagamba. Nezija ne mbagamba akantu kalimu enkwe enge ne fitina saabagamba. Watugamba mada letugana okuwulira naye kati transobirabirako. Yes. Sabagamba era abantu kati njagala abantu mwenna abandaba mumanye embunno kantu famire erimu awa Godfather Kasuku Ekigwe. erimu Namumpi Zwange ndaba mulimu awa Godson Shalom ne Ankutambi bebokka era ne baba Tamale sister Tamale. bebo abana abalala Oli bamukuba mu liigi. bajja bakozesa Newookoma. Ekigwe. Ndowooza akatinyako ke muwuliddeko kuba baakubira ne Bulaka Shuga senga asidi. Naye kyanyeezezza nnyo Zubeda n'agamba okumanya omwana oyo Shuga mubi nze buli kizibu Shuga kye yali afuna nga nkubirirawo essimu nze muntu eyali asooka omumanya ku bizibu bya Shuga n'okumanya kye tulina okuzzaako. Kati maama oba wali omanyi ku bizibu bya muno n'osalawo oveeyo byogere. Kati yabyogera yakola video. Yakoze video gyeziri nnyingi. Kati nno lutalo lw'amaanyi nno ye n'egundi ne Bulaka Shuga era yagambye akooye abantu omumuwalampako yes ayina okwogera ekituufu okuvayo n'abagamba Amos teyakwagalako kibi si kituufu. Naye kati lwaki oba ovayo n'ogamba munno tebaamwagala? Of course oba oyagaliza mukazi we n'omugamba amazima nti bakwagala. Ati oli mukwano gwange. Ate oyagala akulime bakwagala. Oŋŋamba otudde tokiŋŋambira ku social media. Awo kyo kituufu. Tuula wano nange oŋŋamba Liyani naye omusajja ng'omwesibyeko nnyo. Why mad?
Chosen Becky yakoze eki. Chosen Becky yekubye ebifaananyi by'olubuto bayabadde ku video shoot. Bino abakazi bakola tugeze ko kuba baby bump. Nga mubi makeup yamuganya. Naye ebintu byesitagenda kukola Makeup yaganya onnoga. Era manager Sengo yina akafaananyi ka Chosen Becky bavumye omukazi. Bamuvumye ba social media in-laws. Yes, enyindo jukira enyondo yo nene. Oba just baby editinze. Naye yamukubye makeup n'amusaba selfie. Ne bamugamba oya akusaba selfie yakubye makeup mutuge. Mutuge. Ne babagamba naye bakazi by the way abakyala fa basinga emitima emibi simple. Abakazi mwera mu mwine emitima tukimanyi. Mu kifo ky'okuvaayo okuwaanako munnamwe ffenna tumanyi nti nno omukazi waaba akoze ekyali lubuto akyuka. Ali lubuto. Yes, ali lubuto akyuka oluusi feesi ebijja, oluusi n'afuna embalabe, oluusi n'abanga buli kimu kimulabikira bubi okitegeera. Naye ate ffe abasifaayo ne tuyogera ennyo. Takulyoko. Faba vayo ne twogera ennyo. So kati bakazi bannange oluusi tuwebikkeko ebintu bye twogera bibi. Nze muganda sister wange yekubiza obufaananyi ng'ali lubuto naye munnaye talabika bukankulaga wano muganda wange. Kati jjukira bano babyekubizza babyekubizza nga bakyali eri tebannabyeditinga bireeta ne beekubya ku location. Ekitegeera ng'ekintu ekituufu tekinnafuluma. Baba bavumye omwana muwala n'olubuto awulira lwamutamye. Naye nga w'omanyi Chosen Becky nti ye taggwaayo. Ndakondabe nti ye taggwaayo era yasigadde abakola ki? Alitiddawo eyo Canada. Genda Canada ngenda otwala omwana kati eyamuwasa muzungu muddugavu. Tolaba ekifaananyi. Wow, nawe kati ahanza ayagala otwala omwana wange ebweru. Kyembadde nkugamba bakubire batu acceptinge. Zetukoya. Olaba abantu bwe bataagaliza bannaabwe obalabye anatero nnyampa yebasi anatero nfuuwa nti teyalidde mmere teyalidde anti wagambe nno omanyi okulya ne weerabira omwana naye osobola otya okulya ne weerabira omwana yeekoza gwe n'olya n'omalawo emmere ne mmalawo ne tunoonya bisikuiti ng'olwetandise omuluma. Abakyala mwenna abana abasajja nga temunnazaala mu mukazi sooka omale omweke nnenyenye ennyo. Wamma bamami mwenna abali eyo nze ngenda sigala mbagamba tulekerawo emitima emibi. Zubeda yagambye nze mugenda kunvuma mugenda kunkyawa naye ekituufu nja kyogera ate nkoyo okumanyiirwa. Kiba kitegeeza official yaguddewo olutalo. Ate ekyane Chosen Becky naye tayagala kamanyiiro. Yagambye mwenna aboogedde nabalabye naye muli mu mbeera mbi. N'abantu okulangira bannaabwe embeera yaabwe. Mulimba. Okyali ku vidiyo za Sandra Nuts? Yasamira muyeeri n'amaanyi ku status. Ewa n'ekyana gujja okakyusizza mangu. Nyange tetujja sukkawo wano. Bassebo ne bannyabo mbadde nsaba musule bulungi. Temwerabira Zaid Lighting Store. Tulina amataala bane muje mumpagire business ennegezezzaamu eyagala kumwettira. Ninganga omukyalo omwe yakola business yabo butterfly. Aka butterfly kamenyeka naye omusajja omulaba nti yagudde eddalo. Yezzolo ebyadda. Gwe bayitha we tugenda Sibira nga tetuguyogedde ku mataba agali e Uganda. Amataba Ajati yagambye mbo bamenye Lugogo nga tebannaddamu kumenya bantu. Tujja kwogerako nga gamazi nga gazzemu okujja ku 7. Lwaki ku 7 ne tuleka ekibuga?
And of course kumsami yatukwata omanyi Entebbe road yewali Entebbe airport naye nga n'abantu abagenda tugenda kwogera ffe gye tubeere waffe munnaye ani abeera ku 7 waliwo kyaliwo nga abeera ku sementa oyo bamutuge naye nga mwebale nnyo bassebo ne bannyaa abatulaba tetusobodde kubeera na Apple olwaleero yagenze kwawe naye abatuwa abakozi bannage mutuwa abantu abajja okukola tubateeka mu transport waabwe yaŋŋambye bannaye yabadde yakawa omukozi sente yes tubateeka mu transport waffe mungi abakozi agenda e China lwaki taleeta akaroboti agenda ddi China yagamba agenda e China okugula ku butterfly era buddemu bumutte era agenda ate bannaye mulekeraawo bannaye okumala galaba ng'oli akoze bizinensi nawe nomala gagirippira olwokuba olabye afuna sente buli omu alina omukisa mu bizinesi byolabe nti oli asubula spare naawe n'ozungira mu n'omusuubula ogenda kati ffe ewaffe tulina abalina obuliyumba buno obutunda ennyaanya oli yalina edduuka n'agamba naye kaakakole kati bano abakanso abamenya babadde babumenya n'amugamba nti temuggwa kwekoppya okirabe kakutulewo n'amugamba ndaba n'akakonda batokaleseewo so kati okoppa bizinesi z'abannammwe si nnungi nze ngenda basiibula mbagamba batuwa abakozi mubabuulirire naye nammwe mutwale nga time mubeereko n'abaana bammwe muba mumanyire nga mbeera n'omwana wange natuukala neegayirira mami bambi don't go gwe nti obeera nawo lwa nsonga tolina option sirina option ki tozunga tolina mirimu gy'amaanyi oli kyana kya mugagga sirina mirimu ky'amaanyi opangisa mwaterera mulina amataka musule bulungi naye temwerabira okujja oggula amataala embeera gye tuli mu ssaawa eno tugule ku dummy cameras ez'ettaala zeetaagisa okimanyi oba oyogera ekigambo ky'oluzungu ng'oyogera mpola mpola oba oyogera bulungi I love you fuck you gyogambye mubeere bulungi bannaye